Kalidinaali Emmanuel Wamala omwezi guno aweze emyaka egy'obukulu 98 kyokka ku bwa kalidinaali yatuuzibwa mu mwaka gwa 1994 nga yakabumalako emyaka 3 weddo. Mu mbeera eno Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'ayozaayoza omuti wa kalidinaali Emmanuel Wamala olw'okutuuka ku buwanguzi buno. Masomoji obaka bunaabutise Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga mu maka g'Ensambya. Cardinal Emmanuel Wamala Ssaabasumba wa Kampala omuwummuze Nsambya, munnaffe tukulamusizza nnyo, tukuyozaayoza olw'okuweza emyaka 30 okuva lwe walondebwa nga kalidinaali. Yoga twebaza Omukama olw'obulamu bwo n'emirimu egy'ettendo gy'akukozesezza mu bantu be ng'omulangira w'Ekereziya. Ekisa kyo n'omukwano by'olina gye tuli tubyeyanza era tubyenyumiririzaamu. Omukama akukuume. Nasaako omukono gwe Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Obubaka buno busanyusizza nnyo omutiibwa Kalidinaali Emmanuel Wamala era yeeyanziza Ssaabasajja Kabaka olw'okumulowoozaako n'amuwa obubaka obumuyozaayoza. Siimye nnyo obubaka bw'onneetikkidde okuva eri Masomoji. Yeebala omukwano ogwo, nkusaba omukakase nti nange mulowoozaako era nga musabira bulijjo mu ssaala zange. Mu ngeri y'emu Kalidinaali Wamala ayagalizza nnyinimu n'abantu bonna amazaalibwa ga Yesu Kristo omwana wa Katonda amalungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Okwagaliza Ssaabasajja Kabaka n'Abagereka, Abalangira n'Abambejja n'Obuganda bwonna n'abantu ba Katonda bonna amazaalibwa g'omulokozi ng'omulokozi Kristu amalungi ko n'omwaka omujja ogujjudde essanyu. Katikkiro mu bubaka bwe naye ayagalizza Kalidinaali Wamala amazaalibwa amalungi aga Yesu Kristo n'omwaka omujja ogw'emirembe, bw'atyo n'asaba Katonda amwongere obulamu. Naffe tukwagaliza Ssekukkulu ennungi. Mwebale nnyo. Ate kati gwe engeri gy'oli Emmanuel gwe ekwatako obutereevu omwezi ogw'amazaalibwa go. Era tukwagaliza n'omwaka omujja ogw'essanyu n'emirembe. Sandra Nabaggala, BBS Serifina, ageesigika.